Kadama TV tulina bakadaama wano abaagala okubeera nga balina ebintu bye boogerako nga bakontributinga ddala ku ngeri y'abakadaama engeri gye bayisibwamu n'engeri gye basobola okubeera nga bavvuunuka ebizibu ebyo. Case in point ddala gye tukutteko kaakati ye kadaama baba bakadaama babeera baagala okubeera nga badduka mu biyumba mwe bali basobole okugenda mu biyumba ebirala oba bakyuse ensi ddala bayinulira nnyo baagala nnyo okugenda e Dubai. Bakadaama bonna abasinga kanve Oman ngende e Dubai kanve eno ngende e Dubai okusinziira ndowooza Dubai yeri kaleekaleko kaakati naye katuwulire amagezi g'abakadaama ge batuwa ku nsonga eyo. Halo nyabo. Mwami Kadaama TV gyebaleko obulamu bugamba kikansuubira oli bulungi tweyanziza nnyo emirimu gy'okola tweyanziza nnyo okutubeererawo tweyanziza nnyo okubeera nga buli kitukuwa bambi okiteekayo tweyanziza kuba oyimiridde naffe nnyo mu kalantiini obaddewo naffe mu bizibu byonna eby'enjawulo obaddewo naffe era tukweyanza nnyo weebale nnyo weebalire ddala tusaba Mukama abeere ng'akola ki ng'akuddizaawo. Mpuliriza omuwala agenti we gwe yaliira ssente ate nga n'omwana we wakatamwagala ayagala bwe baba bamugulidde tiketi adduukire ku kisaawe e Saudi bw'afuna ekiyumba ekirala akole. Bo abadduka mu biyumba ne bafuna ebiyumba ebirala bakola batya? Amagezi ge nnyinza omuwa abadduka mu biyumba ne bafuna ebiyumba ebirala babeera balina connection ebweru. Tosobola kudduka buddusi ffa n'olowooza nti osobola ofuna ekiyumba. Balina ba agenti ebweru muno mu Saudi munda kuba nze ndi mu Saudi balina ba agenti ebweru kati baba balina connection nti bw'aba adduse bw'ati alina w'atuukira w'avaawo n'alyoka afuna ekiyumba. Tosobola kudduka ffa era togeza n'odduka ffa. Ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri ey'ebiyumba nti nno omuntu akoma ku biyumba 3 nze sijja kulimba simanyi oba woofiisi yaffe yeebikola simanyi kuba nze ekiyumba kyendimu kya 10 ekiyumba kyendimu kya 10. Buli wendaba ekiyumba kyemba ngenzeemu ne tulema okukkaanya nga nkomawo nga banfunira ekiyumba ekirala. Buli lwendaba ekiyumba kyemba ngenzeemu ne tutakkaanya nga nkomawo nga banfunira ekirala ate ngenda okuvaayo nga bansasudde ssente zange siina kiyumba kyendekamu ssente zange zemba nkoledde ebbanga lyemba nkozeewo oba myezi 2 oba 3 oba 1 oba wiiki 2 ssente zange bazimpa bakitekeera ne banza ku woofiisi ne nfuna ekiyumba ekirala. Naye nga nze sikusemba kuddukira ku kisaawe nga tolina connection yonna. Kyetaaga ng'olina connection nti bw'oba odduse olina w'otuukira olina okuva n'ogenda mu kiyumba ekirala. Ekiyumba we sooka otunuulire ku kiyumba ky'olimu. Togenda kuva eri ogenda otumira ekiyumba ky'omuwalabu nti nzize kukola nedda. Ekyo nakyo kirowoozeeko. Nze ge magezi ge muwadde nti bw'anadduka kizibu kya kufuna kiyumba ky'ajja okukolamu nga talina connection. Amagezi amalala ge muwanze kye nandisuubidde kye yandikoze yandibadde nga bw'ava ku kisaawe nga bakama bamugulidde tiketi awo ku kisaawe osobola okuddukawo naye olina kudduka ng'odda ku embase ogamba aba embase kale obibanyonyole nga bwe biri tobakisa. Mwasuze mutya mwenna bamikwano abawuliriza Kadaama TV mbatumiddeko gyebale gyonna gye mukola. Nze mbeebaza mwenna abampa ku magezi buli omu mwebale nnyo mwebalire ddala era kati embeera yange yatereera madaamu ne mugamba era nga bwe mwaŋŋamba n'abeera ng'akimanyi era kati ndi mu ssuubi lya kudda waka ate luli nga tekyaliwo. So mbeebaliza ddala mwenna abawuliriza Kadaama TV buli eya commentinga nampa ku magezi. Nampa ku magezi yenze gwe baali bagulidde engoye za winta era bakadaama bannange abamu baŋŋamba mugambe tomutya
mugambe tomutya naye era kyannyamba nnyo okubeera nti namugamba ng'obudde bukyali ng'omwezi gwange ogusembayo naakagutandika n'asooka ne yeekyanga n'amala ennaku tayogera nange ye simanyi wagamba wano ogenda kukola emyaka 3 nze n'ensirika naye ng'olwedde mmaze okukola ki okukimugamba naye olw'okuba nti namugamba nti njagala ŋŋende nkomewo oluvannyuma ennyo yajja yekka n'aŋŋamba waŋŋamba oyagala genda okomewo kati kiri kitya biki n'atandika okunneebuuliza yekka era kati neebaza Katonda neebaza nammwe okubeera nga mutubeererawo ne mutuwa ku magezi naffe ne tugatwala kati bwenjogerera ennaku z'omwezi nga 1 Desemba lwenzirayo ewaffe kubanga namugamba bwe ŋŋenda amangu era nkomawo mangu kati contract yange eggwako 29 nze ŋŋenda nga 1 ŋŋenda nga 1 era mbeebaza nnyo mwenna abawuliriza Kadaama TV mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abasasule kye musinga okwagala Mukama ababeere nga abafuula abakozi kaakati ekirala Mr. Kadaama TV njagala kuwa ku oyo muganda wange amagezi oyo agamba mbu ayagala kudduka mu kiyumba ate simanyi omwana tamwagala bannange ffenna tukoledde ku bugubi muganda wange bw'oba ng'owulira okyayagala okukola nga ggwe guma nze amagezi ge nkuwa guma at least omaleko contract yo naye okusinga ate bwe banaakutwala ku airport ate odduke awo oba kuba singa bakkwata ate awo ekizibu oba ogenda kufuna kizibu sinakindi basobola okukwata aye ne baddamu era ne bakubira boosi wo ne bamugamba nti ono ennyonyi yamuleka n'akunona era n'akuzza mu kiyumba kati awo amagezi ge nkuwa kubeera ng'oguma kuba ffenna tukoledde ku bugubi ate ffenna tubadde tukyayagala okukola naye nga tetulina magezi gonna ge tulaba nti tukyusa ebiyumba okuggyako okusooka okudda eka kaakati naawe ge nkuwa bw'oba ng'owulira omutima gwo ng'owulira mu butuufu ng'okooye gumodde eka at least onoosinziira eyo n'omala era n'okomawo kubanga era embeera ojja kuba ogimanyi winter wagimanyiira buli kimu naye okusinga ekyokudduka nze sikiwagidde kubanga munnange odduka ng'odduka mu nsi era ng'olina gy'olaga naye bajja kukwata era bakuzzeeyo togenda kufunamu neeguma omwana omwesonyiwa nze mbadde nabo era babadde bankuuta era amagezi nagajja Kadaama TV naye ngumye ne mmalako ne bakukaabya amaziga n'ogendako mu ttooyi omwo n'obeera omwo n'okaaba ne gakuggwamu n'ovaayo naye nange nali nkyayagala okukola naye nga tebagenda kunnyongeza ssente wabula nsigale era mu mbeera ey'okubeera ng'omutima gwange gunyigirizibwa ne ŋŋamba at least kansooke nzire ewaka bwe ndiba waakudda nga embeera etereddemu at least nga gavumenti ekyusizzaamu ndikomawo ge magezi ge nkuwa muganda wange bw'okkiriza ne bakugulira air ticket deeka ewammwe Uganda bw'obeera ng'olaba ggwe owulira ng'okyayagala okukola guma osikeeyo ssente z'osiseeyo gyebaleko Mr. Kadaama TV yebale kutuweereza webale tubeererawo Mukama akuwa omukisa Mr. Kadaama TV nze mbadde nteesa ku muwala gwe mpulidde agamba nti ejenti we yalya ssente era ng'agamba nti boosi we ayagala mugulira tiketi adde Uganda era nga yeebuuza nti tasobola kutoloka ng'atuuse ku airport n'agenda mu nnyumba endala Mr. Kadaama TV omuwala oyo takema Katonda omuwala oyo wasoboledde okukola okumala omwaka gumu n'emyezi oba 3
amagezi gemuwa bw'abanga waali alya bw'abanga waali anywa ng'omwana oyo yayagala okumulemesa omulimu olw'okuba amutunuulidde bubi. Nze Mr. Kadama TV nandigambye omuwala oyo n'agumiikiriza. Abaana bangi bali mu nnyumba babakuba babagaana okulya babatulugunya entulugunya embi. Abamu ne baguma ne bagamba twajja kukola. Ebiseera ebisinga twajja okukola naye abantu be twajja okukolamu abamu beefaananyirizaako n'abantu abali Uganda. Mr. Kadama TV abantu abamu batulugunya abasinga batulugunya naye singa abanga takutulugunyizza nnyo nga takutaddeeko butemu takuumye emmere twajja kukola kipakasi. Waliwo ebimu bye tusobola okugumirako. Oyinza lwaki okema Katonda ogende otoloke ku kisaawe otandika okusula ku streeti obulamu obuwaddeyo okufaana kuwona? Amagezi genkuwa kwata empapula kuwasindikiranga ssente ewa agenti wo ozitereke otuuke Uganda ogende ku poliisi oloope agenti oyo kuba bwino ojja kuba omulina. Buli lupapula lw'osindikirako bakadaama mwenna abali eno bw'okwata kuba n'ogenda ne boosi wo ne musindika ssente mu banka oba boosi wo n'azisindika alina okuwa olupapula kwasindikidde ssente. Amagezi ge mbawa kwata olupapula olwo olukuba ekifaananyi ku ssimu yo ate olutereke. Singa abaawo obuzibu bwonna olupapula olwo ne lubula ojja kuba ne bwino ku ssimu yo odde Uganda ofaafaagane ne agenti wo ng'olina bwino era ng'ennanga muntu ye kweri kw'obadde osindika ssente. Nze amagezi ge mbadde muwa Kadama ono akumiikirize emyezi 7 egisigadde. Eno ennyumba gy'ovaamu bw'oba obadde olya n'onywa gy'ogendamu ate togimanyi. Kuuma akalembereza ogume okole emyezi 7 giggweko kontrakiti yo eggweko odde Uganda ofaafaagane ne agenti wo. Bw'onodde Uganda ng'oli mulamu ojja kuddamu okomewo okusinga bw'onoogamba nti ogende otolokere ku kisaawe Entebbe. Obulamu ojja okuba obutadde mu matigga. Sibetama mwami Kadama weebale tuweereza ssebo neeyanziza nnyo okunziramu bambi. Mpozi n'ekirala Kadama waliwo bakadama mpozi ababa baagala okujja. Osobola obbawa ku nnamba yange ababa baagala ne mbabuuliranga ku bintu ebimu. Oluusi n'ebimu ne mbalagako ku byuma kubanga olaba ebyuma ebimu nze nakola training naye waliwo ebyuma bye baatulaga mwana wattu ng'eno tebiri nayo ng'eno ebiriyo birala. Naye nze sirina buzibu kubanga bannange mba nsobola obbalaga basobola n'obbagamba ku bigambo ebimu kubajjukira oba ojja eno oluwalabu oba tolumanyi ne bw'olusoma. Kati nze lwe nasoma lwali lufu era eno nayiga buyizi lulala olw'eno. Mpozi n'ekirala Kadama munnange oyo amagezi ge mmuwa kubanga nze ndi Saudi. Ate n'ekirala bw'atuuka ku airport kasita agiyingira bw'ati tasuubira gifuluma olw'ensonga kubeerako emiryango oguba gukuyingizizza simwofulumira era naye yatambulako akimanyi nti w'oyingirira si woofulumira ate gye emiryango gibaako ennamba ebaako n'ekuvizayo ey'omulyango gw'ogenda okuyitiramu. Kaakati awo kasita ayingira ku airport eby'okufuluma byaba alina okubyerabira. Ate n'ekirala ono Saudi munene
kinamugasizaawa okudduka nti oba adduse ku mukama we? Jjukira eno okubeerayo ku street poliisi yo weemusangira emukwata bukwasi olw'ensonga talina inkaama buli w'olaga wonna. Olaba naffe tutambula wabweru era nakati tugenda leero si lwakutaano tugenda naye olina okubeera nayo kubanga poliisi weebasangira ne bagamba nti inkaama ziriwa munnaaye oba olina ogiragayo bulazi ate bw'oba togirina baba balina kutwala ne bakusiba tolina bikwogerako oba tokkirizibwa bbeera mweno ensi tolina butuuze ekikulaga nti oli mutuuze olina obutuuze mweno ensi ye inkaama gy'obeera nayo okiraba. Naye nze Kadaama munnange simuwagira kudduka kubanga bambi nze ono Saudi olaba nti tutambula wabweru nga bwe nakunyumizaako naye Kadaama munnange agume wakiri addeyo e Uganda ajja kuddamu apanga akomewo kubanga nze n'ekirala simmanyi engeri ki gye neesiga muntu ku kigambo ssente ya Buwarabu oyo omwana mu butuufu alina ekyejo.